kituufu tubakutte abaami bana era wenjogerera bali mu kujja wano ku kitebe kikulu cyane eky'abanoonyereza ekibuli tubeeko bye tubabuuza nenga okukwatibwa kwabwe twasinzidde era ku katambi kaabwe akadde katambula ku mikutu eja social media. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba The Final Channel. Amanya n'eddoboozi Helen Shading akasiba wano Oman. It is the Final Channel, Zanera SPV Graphics. Olunaku olwaleero tuzize n'amawulire nga ga nnaku oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abakulu ab'abizonto bano nno nga abasinga ndowooza bonna bakozi ba Radio Simba, radio wano mu Kampala, Uganda, bakwatiddwa ku bigambibwa nti bakola akatambi akayawulayawula mu bantu oba okusosola mawanga n'akatambi akayinza okuvaako okukuma omuliro mu bantu. Kankutereyo eggulire lino lye tufunye obenga oliwulira. Musibye mtyano bannaffe abatuuliriza amawulire mbujuvu ku Sseddume Lubogola Simba nga nze Martina Mayiko Kigongo ogabasomera. Abakozi ba Radio Simba mu pulogulamu ey'abyensangano era nga bano bakazanyiikirizi mu komedi amanyikiddwa nga Bizonto Comedy okuli Julius Serwanja amanyikiddwa nga Kidomoli, Mbabali Maliseri amanyikiddwa nga Uncle Yugumo, Saabakachi Peter ono amanyikiddwa nga Kajabuzi omuzinyozi okuva mu pulogulamu ya Mukulika eyo, Kone Golodi Kimatono amanyikiddwa nga Opeto okuva mu Mukulika eyo. Bakwatiddwa ab'ebyokwerinda olwaleero bavunaanibwa emisango egyekuusa katambi akafulumizibwa gye buvuddeko ak'ebifaananyi mbonga kano kaali kalina engeri gye kalaga okwawulayawula mu mawanga wano mu Uganda. Okwatibwa kwabwe kwekuusa ku katambi ak'ebifaananyi akakwatibwa era kano baakasane ku mukutu gwabwe gwa YouTube oguyitibwa Bizonto Comedy Officials nga kalaga obukulembeze mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo n'engeri gye bizingaate bigabanyizibwamu. Radio Simba mu kaseera kano twagala twegatte ku Dick Mivule omusasi wa Radio Simba atubuulire kubanga ono yagenze wamu n'abaana abakwatiddwa we bali batutte n'okutuusa wa we bali kati. Dick wantisebo Dick omuuliza Radio Simba yagala kumanya abakozi ba Radio Simba bana abakwatiddwa ku makya gondako olwalo nga bakamaliza pulogulamu batandikiddewo okubatuusa mu kifo kyonna era okuvaawo batutte luddawa era n'akaseera kano muli luddawa. Ku makya bakwatiddwa ne batwalibwa ku headquarters za Crime Intelligence wali e Naggulu okuliraana Police Standards Unit, naye wetuvudde awo ku makya ne tujja wano mu kiseera kino nga babadde baleeteddwa ekibuli ku CID headquarters. Abantu bano buli omu bamutadde mu mmotoka ye ne batwalibwa mu maka gaabwe era kati ng'emmotoka bagenze kukola search mu maka gaabwe. Buli omu bamuwadde abantu abawerako mu mmotoka emutwaliddwa nga kuliko n'abantu aba forensic abapoliisi abakola ku by'okunoonyereza eby'ekikugu na buli omu bagenda kebera mu maka gaabwe. Nga komedi eno gye badde bazannya mmwe muyinza okuba nga mugiyita komedi naye kati ffe tugiraba ng'ekintu nga abadde bazza omusango nga omusango guno gwa sectarianism okubanga oyogera ebintu ebyawula abantu mu mawanga era bw'osoma etteeka lino erya penal code n'olaba section 41 egezaako n'etuwabula omuntu kyaba akoze omusango ogwo. So mwe tugenda okusinziira tubabuuze bwe tulaba nga mutuufu kye baakoze nga kimenya amateeka tugenda kubatwala mu kooti tubavunaane nga tusinziira ku tteeka eryo oba etteeka lyonna eddala okusinziira mu muwabizi wa gavumenti nga mwana abaatuwabudde. Era n'ekirala kye njagala kutangaazaako bw'owulira stage name yaabwe Bazonto oba Bizonto ate nga tuzze nga tumanya nti zonto y'omuntu alina ekikyamu ku mutwe kati tujja kubanga tuwalizibwa okubakebera emitwe tujja batwala mbasawo baffe police surgeon waliwo empapula entongole ze tujjuzza ne tubakebera oba bano bantu Bazonto oba stage name. Of course etteeka ligamba omuntu nga zonto nga mulalu nga alina ekikyamu ku bwongo tasobola kuzza musango naye kaakati tetwagala beekwase kubanga bayinza okujja wano ne bagamba ebyo babikola ku lw'okuba Bazonto. So okwagala clearinga air tujja kubakebera
emitwe gyabwe tulabe oba balamu ate tulabe nga bye bakola babikola nga balamu naye saawa zino tebanakutuuka wano waliwo bayise nja kuba mbategeeza kusinziira embeera yonna enajja gega amawulire kati agaliwo ku bizondo nti babakutte bizondo bino manyiiko ndowooza Kidomole ye Julius Serwanja nga yoyo Ssaabazondo omukulu ne kubeerako omukulu Opeto Gold Kimatono oyo musajja oyo omunene golaba omumpi naye nga munene ne kubeerako Maliseri Mbabaali oyo nga ye muvubuka omweruyeru omunene ne kubeerako ne Ssaabakaaki ono naye mukozi mupya ku Radio Simba nga keeka akasajja akatono koolabaako bambi kyannaku nti olwaleero bakwatiddwa mpulideko nti mu ssaawa z'okumakya kiva ku katambi ke baakola of course akaali aka comedy naye babuloga oba babuloga ndala ab'oku Facebook bakwata akatambi ako ne basalamu akatundu ke baasoosowaza nga bakayongeramu ebifaananyi by'abakulu be boogerako mu gavumenti ndowooza ewasinga okubanga bwava obuzibu kuba tuba tukola research kakiripo ako badde okalaba nga katambula ku Facebook ez'enjawulo kyemmanyi gwe awuliriza essaawa eno oba wakalabako dda kakiripo ako naye tugenze ne tukolako okunoonyereza ku channel yaabwe ne tulaba nga ekintu kyali kiwanvu wabula kana akatono abasinga ke baafuna ne bagattamu kati nze ndowooza okugatta mu waka w'omuntu obubaka yes mu ati mubeeramu obubaka omuntu wabikka naye kati babuloga abayongeramu abakulu bano mu gavumenti nga bateekawo kifaananyi ku kifaananyi kyalabikanga ekyongera okusavuwaza ensonga kyenyinza okugamba nti mwalimu okusavuwaza ensonga n'okugiblowinga out of proportion okusinziira kuba bali bamaliriza bagamba ffe tuli just bizondo tukola comedy anyone can get that as a soft message nakiyitako naye kano ka version ke baeditinga ne bateekamu mukulu ku mukulu nga ate balinayo bakakomya kiragira ddala nti akatambi kano kabeera misused ne kabeera nga kakuleetera gurupu eno ebizibu okuva mbakulu abatwala eggwanga lino nga abo gyenyinza okuyita poliisi ekitongole ekyamateeka nga kati kyagala bannyonnyole lwaki akatambi kano kakolebwa era bubaka ki obuli emabega w'akatambi kano simanyi gwe kyokirowoozaako naye nga endowooza yonkulu naye tubasabire baganda bafaabo bonna babeera ku YouTube bakomedian wadde basigadde kuliirako ku online oluvannyuma lw'okuggala ebivulu byonna bye babeerako naye nga ogumu ku mulimu gwabwe si gyonna sinza agamba nti basajja babi kuba bakoze videos nyingi naye kano kalabika kayitamuko ekiyinza okuba nga kibaleetedde obuzibu buno bwe balimu essaawa eno. It is the final channel kyenyinza okugamba nti no tubasabire naye nga ebbugumu ly'ebyobufuzi werituuse kitegeeza n'omulimu gw'amawulire muzibu nnyo kati olina okutradinga carefully. Kankulekere mwana mwala ono ka video ke yasindise bambi mwebale nnyo ababeera nga musindika video wammwe kugamba buli onoosinga ka video ko nja kateekako kalabibwe ensi yonna uno. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba The Final Channel amanya n'eddoboozi Helen Shaddy nga nkasiba wano Oman timukola kyamaanyi nnyo mwebale kuwookinga Mr. Zanel tweyanza nnyo okutuwa amawulire buli kanyomeero ntwanga gatuukako ate era mu ssaawa tusobola okumanya ekiri mu ggwanga buli wamu tweyanza nnyo abalabi namwe mwebale kuwookinga temujjanga okwo ate n'abakusubscribinga please tosuwa bambi nyigawo kadde kambagaiza onako olungi Helen Shaddy nga omwana wenkasiba big up The Final Channel. Gwe wenna ali eyo nga olina ka video ko osobola okansindikira ogenda ku Facebook The Final Channel ennamba eriko eya Warid 0705 ennamba ezisigadde gendayo ojazisanga awo osindike ka video ko mu dakiika emu otumire ku bantu bo oyiseewo n'obubaka obuwaana Final Channel. It is The Final Channel. Zanera SPV Graphics. I'm out.